Jeno Muhoozi yeewera era ng'ono agambye wajjira mu buyinza wonna wonna abo bonna bannamawulire abagezaako bawandikako ebintu ebikyamu bagenda kuba bakifeesinga si kisaanikire. Bannange yeewerera ddala era ng'olutalo lugenda kukwajjiza mu maaso awo naye nga n'ebirala mbiyina mu maaso awo. Full Figure yeewera okusiba bonna bonna ba TikTok abagezaako kwonoona erinnya lye nti ye lwa nsonga bwe yali akola erinnya lye tiyamala kuvuma muntu. N'ebirala ebisingako mbina Brisher Kash avudde nayogera ku nsonga ye ne Prince Jack mukwano luno ddosi lwa kugga naye nga gonna ngenda bbanga kutuusaako mu maaso awo wabula kansooka okwebaza gwonna omulungi asubscribinga ku Wonderboy yojje ti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana kusubscribinga darling beera ng'osubscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ozifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono ng'akozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba ate ye Hajjati Kaloddo ono akulombera edduwa byonna ebyekutte ne bikola ki ne bitanga. Sinnaba kwongerayo mu maaso awo madde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongerayo. Munnange nno Jeno Muhoozi ye yeewera era ng'agambye abo bonna bonna bagezaako okwonoona amannya gaabwe wajjira mu buyinza bw'ati anti buli kimu kigenda bba kikyuse era nga buli omu ky'anaaba akoze ajja kubanga akisasulira. Simanyi oba ye Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulu ono byayogera bimusanyusa naye nga byonna n'ebinaasingako awo nja kuba mbikutuusaako naye nga olunaku olwaliro mazaalibwa ga Glena muwala wa Grace Khan era nga tumwagaliza amazaalibwa amalungi naye nga nzikiriza mu maaso awo nkulekere emboozi ya Brisher Kash ng'ayogera ku ex we wamu ne Full Figure ku nsonga z'aba Dr. Sefco. I sign out. Of course, they tricked me. Yeah, they tricked me. Omukyala namusanga ku Power King, omukyala yanjagala nnyo bamuyita Hajjati. Nalina tebo gye ntuddeko ne Babrina ne bampita waliwo omukyala ayagala okubuuzako ne ŋŋendayo. Nagendayo ku Lwakutaano Power King ne meeting oyo omukyala ate nga ku Sunday birthday yange. Birthday yange nagira nga bangi bagitambuza. Omukyala nandaba nga waliwo ekiriwo ate nga alina kyalina okukolawo. Okumpa ebirabo nayitira Moyo omulenzi oyo ani ono. Oyo mulenzi oyo simanyi Jack kino. Yeah. Kati nze okwogera n'omukyala ngenda okukima ebirabo nali ngenza okukima birabo byange ew'oyo omukyala era twasigala ku ssimu biki nitukola biki nga njogera n'oyo omukyala. Natuuka kukima ebirabo byange mu mmotoka epakinze nga oyo mulenzi yejjayo ekyali ino yajjayo azina kwegamba nagwa mu katego kuba nali sirina bwenzirukira cameras baali bamaze beziteekako buli kimu bakitaddeko negwa mu mbi z'omuyaye munnange nazina nakola feri yeremerera oyo tundusu ali e Dubai yatuuka mbabale banoonya na kampani yamutwala kumukwata babula yo kamuleke kuba tekijja gyali watoloka n'okutoloka oli Dubai obulooga kubanga olina ebinnya ebiri kungulu olina yuwendusu yuwandusu zonze ntaako Full Figure nkwagala luzira ndiwetoboola abantu byonna kubatukiriza bukisi mwana ali ku TikTok kudonga avuma Full Figure yamuyikiriza ajja kumbulya essomero lyange we lyali bukisi mwana ali kunongola bayisema abantu amaaso Full Figure bino ebikazi bye biwaga abo abaana bebibasasula mbuno ndaba eyiga mugambo yamukuwadde emitwalo 7 nakuwadde 5 no yabadde amuwasende mbwagula egaasi yamuwasende mbwavume kati alina ono bolo yenge gwe yegase nayo ono musajja yabulwe giyite Salama Level bwe babeera mbuza ya cooperate se nja kubulira era no problem nze wendi wano n'oyo mulinzi sirina buzi totiddemu nze following a law okitegedde kato yasoona tuuka ku level y'omutika era manyi nti omutika ajja kudda bwanno oyo agenda kudda y'omutika oyo era asobola kutuuka ku level y'omutike n'amaanyi ge yayogezanga badde mwerabidde ono ye Saarake banga na bukoko tasaana kwambala bukoko tamanyi na makeup bwatunula ali Dubai wano ayiika minyira osobola okutuuka ku level y'omutike omutike oba ali wano kati what about you kuba oyina ebinnya ebyagerekera tundusu bagate bwe tebyakugema mannyo njagagema ensonga yo gyayogeddeko ogiwulidde ampadde ennaku 10 no problem neeri eri nti gwe wayigiriza abantu essomero lyali luddawo
kuba abantu bo bajja kuwandiika era boogera essomero lyaliwa lino eddagala lye bakuwa kati gwe walisiga no problem gwe nalisiga nani era biriwa era essomero lyaliwa lye walimu era nakwata mwana wani mugajja ntuvuma abantu nabeeranga nani kalona nyamaza sibera nkona biwulenge sina mikwano gy'abawala onda biko n'abawala sina bibinja sina bikosi bya balenzi nabeeranga nani gye bagamba gye nabayigiriza sibera nkoko mu bikosi sibera nko mbidula siku bandongo sigenda out sinywa